jako akawuwo. Amagombolola ag'enjawulo gasobye mu kikumi okuva mu masaza omukaaga omubadde Ssingo, Butambala, Kyaddondo, Busujju, Bugerere wamu ne Bulemeezi olunaku olwaleero ge gakiisa embuga mu nkola eya Luwalo lwange olugaddewo omwaka 2019 ng'omukolo guno gubadde ku mbuga enkulu ku Bulange Mmengo nga gukulembeddwamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde atikkula oluwalo luno ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo alambuludde ebigendererwa by'oluwalo mu Buganda nga mu bino kwe kunyweza abaami ba Kabaka mu Buganda, okunyweza obumu mu Buganda awatali kwawula madiini wamu n'obuwangwa era n'okukuutira Abaganda okwerwanako. Kunyweza abaami kyekisooka, okunyweza obumu kyakubiri, okwerwanako kyakusatu, n'okukomya okwekubagiza kyakuna. By'ebiruubirirwa ebikulu eby'oluwalo era nze ndaba nti tubituuseeko. Yadde ng'abaami b'amagombolola bano bamwanjulidde okusoomoozebwa okw'enjawulo gwe bazze basanga, ow'omu mbuga basabye balabe engeri gye balina okuvvuunukamu ebizibu bino, bw'atyo n'alabula abo bonna abantu bannakigwanyizi abagobaganya abantu ba Kabaka ku ttaka lyabwe. N'olwekyo ababba ettaka tebabimalaako mirembe, tujja bagobawo. Mwe mumanye nti ettaka lyaffe, muwandiike bwino mubeere naye, mujja kuba muli awo obudde bujja kukyaga bwakedde obwaleero nga yababyeko ettaka emisinde gyatwala mizibu. Ku lw'ab'amasaza Katambala Haji Sulaiman Magala yeebazizza abantu b'Omutanda okujjumbira enteekateeka eno, bw'atyo n'akubiriza bannabutambala okujja okwaniriza Katikkiro mu mmwanyi terimba ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Bannabutambala nti Katikkiro wa Buganda ajja mu Butambala ng'ennaku z'omwezi 10. Ate era munzikirize yadde nakiikiridde b'amasaza neebaza abantu b'e Butambala mu ngeri y'enjawulo olw'okujja bwe mutyo mu bungi bannange munkoze bulungi. Yadde nga baga nti omuliro entamu ewulira muliro gusooka, naye ate mbadde njagala kino tukikole bulijjo neera. Abaami b'amagombolola agakiisa embuga olwaleero okuva mu masaza gano mu kusooka basoose kwanjulira Katikkiro okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bazze basanga mu magombolola gaabwe nga mu bino mwe muli bannakigwanyiza abaguvudde omugano okubabbako ettaka wamu n'ebyo ebituukiddwako. Balandlords abo abamu ennaku zino baguddewo muze ogw'okusaba ssente ez'obupangisa mu nsimbi eza $, ate ng'omu rate ya $, buli olujja esoma byayo. Tugenda kutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu ggombolola y'Eggombe kubanga omwo mwe tulina obukugu. Na ofiisi mwenkolera mirimu, ate n'ekirala emirimu egisinga gikola n'abantu batono nnyo. Bule Muhammad nga yeegwanyiza okukiikirira abantu b'e Butambala mu Paalamenti ategeeza nti basanga okusoomoozebwa kw'obubbi bw'ebisolo ekiviiriddeko bangi okufiirizibwa. Nnyo nti bubadde bulinnyirirwa nnyo e Butambala. Twetaaga okwongeramu amaanyi okulaba nga tubutaasa ebibira byaffe biddewo tusobole okufuna obutonde bw'ensi obulungi. N'obubbi bubaddeyo, waliyo obubbi naddala obw'ebisolo, obubbi bw'ebisolo bumazeeko abantu baffe abalunzi emirembe n'okubamalamu amaanyi. Muyonga Stephen okuva mu ggombolola y'Amasekkati nga bano bebasinze okuleeta oluwalo annyonnyodde ebibatuusizza ku buwanguzi. Obukulembeze, obwerufu, obumu, obwasseruganda, okwagalira awamu, okukola obuterekeramu, okuteekateeka n'okupulaninga byonna Masekkati byekola byebimu ku bireetedde obuwanguzi. Oluwalo olw'olunaku olwaleero lwe lufundikidde omwaka guno era ng'omuwanguzi waakuweebwa ekirabo kya pikipiki. Prosi Nakaliisa yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Neebaza Obwakabaka wa Buganda olw'enteekateeka eno.